boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Kitalo ddala ka video ako ngenda kakuba gye katandikira paka gye kaggwera osobole okulaba omuvubuka Arnold obulumi bambi bwe yafiiriddemu. Owedda mpulira amawulire naye nga simanyi munneera omuntu gwe bali mu kubeera nga boogerako Arnold Baba. Ono nno bambi abadde akwasaganya emirimu gye mu nkola ey'okukwasaganya oba eyakinyoze ey'okusala enviiri. Neera nga amawulire ago agatambudde nti omuwala atemyetemye boyfriend we naye n'amala ne yeetematema g'amazima. Owedda simanyi mbugatambulira kuno. Ki ekyaleetedde omuwala ono okukwata akambe atandika okubeera nga atematema Arnold ono oluvannyuma naye bw'atyo ne yeetematema. Vidiyo yonna kanjikuwe mu ffuunu naye bambi g'amazima. Embeera yonna kakibeere ki n'eddiini gye nzikiririzaamu tekkiriza muntu yenna kutta muntu kubanga si ggwe aba yamutonda. Kale n'okutta omuntu olaba kuganye ate ggwe kennyini naawe kennyini tokkirizibwa kubeera nga wejja mu bulamu bw'ensi eno. Kati ate ggwe n'okwata akambe n'otematema omwana wa munno naawe n'omwana weetematema g'amazima. Kibi nnyo kibi ddala. Kankutereko story eno okuva gyetandikira paka gyeggwera osobole okulaba biki ebyaleetedde embeera eno okubeera nga weeri. Mwana mulenzi bamaze ne bamuziika. Details zonna ze zino naye nga sinabeera nga nzikuterako kankusaba mbyo subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera mu misinga updates naddala nga zino bye bino. Bannange waliwo comment nze n'abuuza what killed this young soul. So ngenda babulira about Arnold abasinga mubadde mwebuuza Arnold Baba yani. Arnold Baba no muvubuka abadde mutabani wa Brian Baba menta wange mulabirako ebintu bingi nnyo era omusajja Brian Baba ebintu byakola ku TikTok fena tubyagala era tubiraba musajja wa kisa n'ebikolwa bye birungi. So Brian Baba abadde alina omutabani ogwe yandise ku baana b'abakulu omu yafudde mu ntiisa mu ngeri embi ennyo mu ngeri etiisiza ddala. So this is how Arnold has left us. Oba yene ensonga lwaki Arnold essaawa zino mufu oba maiti. So guys, kintu kyaddewo kiti Arnold yabadde ava ku ambias olunaku lw'ejjo nga we mumanyi ebyaffe by'abavubuka tukyakalamu ne tukuba amabaala. Musajja wattu nayingira amaka ge kuba abadde alina omukyala nga balina n'omwana naye nga ntuusa mukyala we yali atera omuwoni nga bino ebintu bye mumanyi nti lekerawo obwenzi biki nga mwe mumanyi ebibeera mu bafumbo naddala nti omuwala oluusi abadde akeberanga mu ssimu ye ng'alina byanoonyamu nga we mumanyi abakazi abamu. So Arnold bambi akomawo waka omugenzi nga yebaka kumbe omukyala yaguze dde obwambe nga yabumulindisiza era kitegereke kuba nti ennyumba eno badde bagisulamu abantu bana omuto Arnold ne mukyala we n'omuvubuka gwakola naye ku saluuni. Omukyala yagambye omuvubuka ave mu nnyumba agenda aggulewo saluuni ku makya kumbe amugobawo ng'alina mission gy'agenda okukola. Era omukyala ono Arnold yabadde yakayingira ennyumba leero ku ssaawa 10 ez'okumakya. Omuwala ono n'akwata obwambe obwo n'afumita omuvubuka paka omusaayi we gwatandise omwita omusajja wattu ne yeerwanako. Baneiba ne bawulira olutalo bagenza otuuka okuggulawo Arnold avaamu omusaayi mungi. Bambi abavubuka bakyalibe ne bamukwata ne bamutwala ekibuli emulago ono tekatekako ebintu ebisinga nga yagenze dda omusaayi kuba omuwala yamusaze muno n'amusala eno wansi kuba nze mbaddeyo ku mochari mulago fe abaddeyo omulambo ne Brian Baba taata we. So obulamu bwe bwatyo bwe bwakomyawo. Kati abantu ababadde batutte omulambo abantu abatutte Arnold mu ddwaliro bakomyewo okulaba omukazi nga n'omuwala omwala yeesaze mu Bulago n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye nga bintu ndooza bibadde mubi. Omuwala abadde ayagala nnyo ndooza bbaawe
nga tamusuubiriza okuba nti alinayo abawala abalala nga mubanya abakazi abamu balina obujja bungi n'obusungu bungi era nga yeeraalika dda nti nja mutta paka omuwala we yasse Arnold baba n'omwana naye n'akola ki ne yeesala obulago n'afa. So banaye buli muntu yenna obeera ne mukyala wo webaka naye naye obadde okimanyi nti omukyala oyo asookera ku makya n'akufumita obwambe oba n'omusajja kennyini naye asobola okukikola. Tugenda kitwalira ku bakazi bokka n'abasajja mulimu abasajja betumanyi nga mu basse bakyala baabwe. Naye nze mbadde mbagamba ndi proud Ugandan ate era nze content gwe mundaba gwe nkola wakwagalana. So banaye wowe owulira nga omuntu nti temusobodde kweyagala ne mu tambula ogende funa omuntu omulala relationship giveemu kubanga ebiseera ebisinga tulwa nnyo n'abantu betwagala nga ate tetubaagala. Olina omulimba nti mwagala biki ebiseera ebimu enwana ezo zivaamu. Arnold ne mukyala we bonna bafudde baleseewo omwana omuto bagenda munyumizanga batya nti bazadde bonna baafa ku lunaku lwerumu mu kiseera kyekimu kitegeera bonna babadde bavubuka bato. Arnold myaka 24 omuwala 23 very young and very handsome guy afiiridde mu bintu ebyekisiru mulaavu ey'ekisiru ebintu ebyo ebitagasa. So banange abagenda okuziika musobola onoonya Brian Baba tugenda muzika lunaku lwanca naye nga nze mbeereddewo Brian Baba because he's a real guy musajja wa kisa ate era y'omu ku bantu abagambye nti vayo abantu babuulire ebyatuukawo oba ebituse bambi ku mutabani w'omugenzi Arnold. May your soul rest in peace my brother. Nze nasemba mulaba ku climax nenyumya sanyumya naye naye bulijjo mulaba nga mabaala olumu embantamudde era siri nnyo omuntu w'amabaala naye olwemba nfulumyemukko mbadde mulaba ku climax nga obimanyi era afaanana nnyo butaata we bambi. So guys simanyi kye tulina okukola byonna kusabira mwoyo gwe gutuke mirembe n'omukyalo oyo yakoze ogwo musango nti tetusaaka tumusalira musango kuba naye yesse mufu. Ne bannaye mwegendereze ebintu ebimu naddala ebintu by'omukwano bino. Olaba ng'omuntu tomwagala mugamba amazima otambula omuviire temwebeeramu nnyo. Nze era bw'oba tonjagala sikulwamu nnyo era nga nkola kinga nkuleka nga ngenda. Abantu tuli bangi mu nsi eno so ofunayo omuntu omulala akwagala. So omwoyo gwa Arnold gwe mulemerembe for God and my country.